Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Dendake Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Mulimu enzivu nkana 3 mwe tugenda okusunsula abantu 6 naye nga omugatte omutendera guno ogw'okubiri tulinamu abantu 9 abagenda okubanga basunsulwa. Muze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kusooka okwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo mu biti ebitali bimu, abalabi baffe ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Timwebale nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera kano mugenda kunzikiriza negatte ku Haji Abu Simwogerere agenda okuba nga tukulemberamu mu nteekateeka ey'okutuluŋŋamya baani abagenda okusooka. Kigenda kubeera kitya? Enteekateeka ziri zitya olwaliro? Buvunaanyizibwa bwaffe okubakendeeza, tubakendeeze tutuuke okufuna Sseddugge alimukire mu kirabo Ssemalabo. Tufune ow'okubiri naye alina ogulabo gwe, tufune ow'okusatu naye ajja kubeera n'ogulabo. Omukyala anaakira banne ensumika alina ogulabo. Olufubanji lw'ebirabo lwe mugenda okusitukiramu mwe abavuganyizza lunene. Mu mbeera ey'engeri ng'eyo, bano gwe mwenda ogwayitamu okutuuka ku mutendera guno: Nabukeera Reste, Sempijja Patrick, Muwonge Julius, Kalungi Faizo, Kadumya Richard Waswa, Mugisha Patrick, Makumbi Vincent, Bagambe Paul ne Nabayunga Betty. Abuze mu abo kitegeeza nti obwa Sseddugge 2022 tabuliiko. Webale nnyo, webalire ddala Haji Abu Simwogerere. Mu mbuga ya Sseddugge tuyina Nabukeera Reste, tuyina Sempijja Patrick ne Muwonge Julius. Mu kaseera kano tugenda kweyambisa obutikitiki 20 buli omu okuwaga mu mbuga ya Sseddugge n'otukakasa nti ye Sseddugge owa 2022. Katandike ne Nabukeera Reste, tujja kuddako Sempijja Patrick ate Muwonge Julius asembeyo. Erinnya nze Nabukeera Reste. Mukama Katonda yebale kutukuuma n'okututuusa olwaleero mpaga nti ngenda kubeera Nadduga asooka 2022. Weewaawo katugende wa Sempijja. Omuzindalo tuguseeko. Balamusaako mwenna abatulaba Sseddugge 2022. Mwebale kugoberera nebaza nnyo n'abavujjirizi. Mpeera okubeera Sseddugge 2022. Weewaawo Muwonge Julius. Amannya Muwonge Julius. Nange ndi musanyufu okulaba nga nayitamu ku luzannya olusooka, kati ate ndi ku luzannya lwakubiri olwa Sseddugge. Nebaza abatulaba ate n'abatugoberera n'abawagizi ba Lugonvu's Show. Nange mpeera nti ngenda kuba Sseddugge 2022 Mukama nga ye mubeezi. Nabukeera. Wandisebo. Ono ye musajja asinga okwogerwako nti yasinga obugagga ku lukalu lwa Ssemazinga Africa. Tompa ggwanga gy'ali, mpa linnya lye. Nekibanga kiganye. Kikuyinza obuzito. Ate nga tewali amulonda. Bamuyita Aliko Dangote. Muwonge Julius. Wampa ssebo. Mu World Cup eno eyakafundi ekyagenda mu maaso, mulimu amawanga agawerako nga gatwalibwa okubeera ag'Abawarabu. Kwaga amangi
menyera akaana gokka, busatu obwa Sseddugge bukuweebwe. Mulimu Qatar, Saudi Arabia, Cameroon, Morocco. Qatar, Saudi Arabia, Cameroon, Morocco. Amawanga gali anaago. Temumukamu byakawande. Kikuyinza obuzito. Nabali ne bagaa nti tebamulonda. Obwa Sseddugge ne bugenda nga buyaayaana. Ani yakugamba nti Cameroon etwalibwa mu luse lw'amawanga aga Buwarabu oba Amawarabu? Iran ebadde awo, Qatar ebadde awo, Morocco ebadde awo, Tunisia ebadde awo, ng'era ogamba nti obwa Sseddugge tubukodowalidde. Bwentyo ne mbawunzika. Ssempijja, Yes, sir. ono ye musajja asinga obugagga mu nsi yonna. Ye Bill Gates, sir. Nja kusaba omuzindaalo ogwo tugutereze bulungi nsobole okuwulira gusikemu gukakkanemu otyo kati gwogerereko mpulire erinnya. Bill Gates. Obwa Sseddugge takombako. Kikuyinza obuzito. Oyo bamuyita Elon Musk, nanyini kampuni eya Tesla. Empijja. Yes, sir. Ebitundu bingi ebikiikirirwa ababaka ba paalamenti mu paalamenti ya Uganda. Yes, sir. Abaffe ekitundu kye bayita Budyebo kisangibwa mu disitulikiti ki? Bw'atyo bw'ataanukudde akabonero mu ngalo Kikuyinza ne baali obuzito. nabo ne batategana kumulonda. Budyebo constituency oba kitundu ekikiikirirwa nga kiri mu disitulikiti ey'e Nakasongola. Disitulikiti y'e Mukono n'okufaanana endala yali Bwaguuga n'ekutulwako eziwerera ddala. Kwezo eziwerera ddala ezaagikutulwako mpaako busatu obwa Sseddugge bukuweebwe. Kuliko Buyikwe, ne kubaako Lugazi, ne kubaako Maliriza. Olulimi ne lwesiba. ne kubaako ne Buvuma. Bufubaako ne Buvuma. Ogambye Buyikwe, Lugazi, Buvuma. Bwogambye? Kaakati abatolo by'empandiiso Panakombya. Kikuyinza obuzito. Kituufu kuliko Buyikwe, Lugazi tebangako disitulikiti kubanga Lugazi kiri mu Buyikwe. Yeah. Ne kubaako Buvuma, ne kubaako ne Kayunga. Akabonero ne kagenda nga kayaayaana. Era mu lulimi lw'Abayiisa enkaatu kye ki? Enkaatu bwe mwenge ogukuze ennyo nga gukuze ne guyitawo guyitira. Awa nnyo. Gwe mwenge ogukuze ne bwe tumalira awo. Busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Mbuzaayo kimu? Kale, tutambudde bwe tuti. Empijja Patrick, Yes, sir. enkoko ensajja okwoleka nti ekuze etandika okukola kye bayita okwegoga. Ate olwo enkazi egwa mu kitinga ekyo etandika kukola ki? Kukekema, sir. Etandika kukekema. Kabonero busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Tugende ewa ndi wa Nabukeera Reste. Yes, sir. Reste Nabukeera. Wangi Sebu. Olutalo olwali e Rwanda olwaviirako ekitta abantu okw'ekirindi lwaliwo mu mwaka ki?
mpija Chikuyinza obuzito. 1994. 1994 akabonero kamu. Okigudde mu buufu. Yoga. Guno gwe muwendo gw'abazanyi b'omupiira nga bwe gukka wansi wa guno omufuuyi w'effirimbi takkirizibwa kugenda nagwo mu maaso. we gukka wansi w'abazanyi 7. Ani oyo? Muwonge Julius. Muwonge Julius 3 obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Resse Yesebo. tutambulire mu buufu obwo. Yesebo. Era mu lulimi lw'okuyiisa enkenku kye ki? Enkenku we basengejja we bati. Ebyo ebisigala ku kasengejja kye baba bakozesa nga kasengejja. Omuli ebyengenge n'omuwemba. Yesebo. Mulonda kiganye Chikuyinza obuzito. kimuyinze. Enkenku oyinza okugamba mwenge ogwonoonese olw'obutateekako muwemba gumala. Between olunaku olwaleero tulina Kalungi Faizo okuyitawo ku mutendera ogusooka yayitawo ng'alina obubonero njabukebera wano 30. Kalungi Faizo yayitawo n'obubonero 30. Tuyina Mugisha Patrick yayitawo n'obubonero 12. Tuyina Kadumya Richard yayitawo n'obubonero 15. Twagala okulaba ku mulundi guno kigenda kubeera kitya. Bano betugenda okwawukanya, betugenda okulippulula oluvunkana luno bwe lunaatuukirwa ku nsanda. Ensi yonna egabegese. Amawanga 75 eddakiika 6. Ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala. Patrick, njagala ompeeyo ebifo 5 byokka bendera y'eggwanga werina okwewuubira nga buli lunaku. Waliwo Kololo. Tompa bitundu, mpa bifo nti ku Malakai Ecology. Waliwo ku malwaliro. Waliwo mu Parliament. Waliwo ku masomero. Waliwo Nekigaana. Chikuyinza obuzito. Nesiwulira yenyegenya. Obadde osobola okumpa ku masomero, State House, ku poliisi, ku Parliament, nompa State House, obadde osobola okumpa ku kooti n'ebirala. Kwanaganya bino okugeza Uganda Museveni. Rwanda Kagame. South Africa Cyril Ramaphosa. Zimbabwe Mnangagwa. Rwanda Paul Kagame. South Africa Cecil Ramaphosa. Zimbabwe Mnangagwa. Busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Tutambule. Richard Waswa, Wampa sebo. nzize wuwo. Esebo. Tutambulire mu buufu bwe bumu. Ani yajja Honorable Kibuli ku bubaka bwa Parliament? Chikuyinza obuzito. Ne kiba nga kimuyinze obuzito ne wabula amulonda. Ani alonda? Kalungi Faizo. Kalungi londa, tuwulire. Bamuyita Abdala Kiwanuka Mulima Mayuni. Abdala Kiwanuka Mulima Mayuni. Bamuwa Sseddugge. Okigudde mu buufu.
yogayoga. Mugisha Kamuswaga ye mukulembeze w'essaza ly'Ekkooki abaffe amannya g'amatuufu ag'obuntu yani sigamanyi. Kikuyinza obuzito. Faizo mpulidde alonda. Faizo era mubulidde alonda naye akadde era kata akayingirire Naye oli amaze kulangirira. titakyasobola. Kale londa. Alangiridde nti biganye. Bamuyita Apollo Sansa Kabumbuli ow'okuna. Akabonero kagenda. Bamuyita Apollo Sansa Kabumbuli ow'okubiri. Embuga ya Sseddugge nga siwulira mubala bwe gukontola. Apollo Sansa Kabumbuli ow'okubiri. Tugende n'ekyo. Akabonero kalamba. Okigudde mu buufu Yobadde kyani? Mugisha Patrick. Hello. Tutambulire mu buufu bwe bumu. Ani yatta ebiseera bya Honorable Ruth Nankabirwa bye yamalanga anoonya akalwa k'okudda mu paalamenti y'eggwanga? N'abanga tabozzeewo. Kikuyinza obuzito. Ne siwulira eddoboozi ligamba nti mulonda. Kaakati wano kantangaaze. Tetugenda kumalanga kuyita nti londa. Era sigenda kuwa mukisa kulonda. Bw'owulira ng'oli akaddeke kaweddeko, kwatirawo omuzindaalo nti nze gundi mulonda. Mutuwe tukkirize okumanyako naye temuwa kabonero. Yani Honorable Nakimwero Kaya Christine. Yoyo naye temuwa kabonero. Kubanga ffe twayise okulonda. Nembanga abanyuse. Kalungi. Mu kulonda okwagwa omwaka oguwedde 2021. Ani eyatamya Honorable Amelia Anne Kyambadde akalulu? Bamuyita Hilale Kiyaga obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu yogayoga. Nja kutandikira wa Kalungi Faizo. Obukulembeze obw'abakoloni. Waliwo obukulembeze bw'ennono obwabuwakanya ennyo wano mu ggwanga erya Uganda naddala. Bano baali bawera abaakola kino nga bagamba nti tugenda kunyigirwa mu noga. Tuwakanya obukulembeze obw'abamagulu meeru. Naye obukulembeze obw'ennono obwawakanya obukulembeze bw'abamagulu meeru newankubadde nga bwali bungi, nja kusaba ompeeyo bwa mirundi 2 gyokka. Mwalimu obwa Buganda obukulemberwa Kabaka Mwanga, emberamu obwa Bunyoro obukulemberwa Omukama Kabaleege. Toyongerayo obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu yogayoga. Richard Waswa. Wampa ssebo. Waliwo ebibiina by'obufuzi bingi ebyatonderwawo okulwanirira obwetwaze bwa Uganda. Ku bino ebingi njagala ompeeko bisatu. Waliwo UPC. Nabawo PPC. Waliwo UPC. Newabawo UNC. Uganda National Congress. Gyotegeeza? Otyo. Newabawo ne DP. Ne DP obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu yogayoga. Nagambye nti kwanaganya bino okugeza Mpigi Buganda. Kakati ne nkugamba nti Mayuge Buganda. Mulonda.
mpulidde yalonda. Kalungi Faizo. aha kati ogenda kulonda nkyasoma Mayuge so sekyo kyokka kyokomako ekibuuzo kye kirina okuggwayo Sedduge 222 nka. atandika butandisi aha tugende mu maaso Mayuge Busoga. Kikuube Bunyoro. Kyegeegwa Poro. Kalamba akasedduge Okigudde mu buufu. Yoga yoga. Ensi yonna egabeegese. Amawanga 75 eddakiika 6. Ennaku 30 eza Sedduge bwe weegayaalirira gwaswala. Nateera lubase. Owootulo tusiibule. Essimu gikyajinge. Emirimu gikole misana. Anti Sedduge akomyewo. Ku Lugonvuzi Show. Sedduge 222 nka. Mwebale nnyo mwewalire ddala Sedduge 222 nka njagala nange okubaaniriza. Ngenda kutandikira ewa Makumbi Vincent. Tugenda kuba n'obutikitiki 20. Tuddeko ewa Paulo Bagambe obutikitiki 20 ne Nabayunga Betty naye obutikitiki 20 obw'okubuuza ku bawagizi bammwe n'okubasuubiza ddala ogenda kuyitawo ogenda kuluvunkana oluddirira olw'akamalirizo mu mbuga eya Sedduge. Eyanzadde yazeege erinnya Makumbi Vincent bangalira mu Busiro nga nzaalibwa mu Buddu. Nebaza Katonda ojja kusemberera omuzindaalo. Nebaza Katonda ansobosezza okutuuka kuno Omutendera era neeyongera okwebaza abateesiteesi ba Lugonvuzi Show n'abawagizi baffe abali mu Uganda ne mitala w'amayanja. Basaba buwagizi bwammwe. Kale katugende ewa Bagambe Paulo. Sebo webale nnyo. Amanya nze Paul Bagambe. Nebaza Mukama olw'okubanga ndi wano okuva we twatandikira zino empaka. Okulaba nga ntuuse wano abadde Mukama Katonda era nzikiriza nti akyali nange. Kale omukyala yekka ali mu luvunkana Nabayunga Betty. Erinnya Nabayunga Betty. Okusookera ddala nebaza Mukama eyakikola omulundi guli. Nsobola okuba nga mpitamu okujja ku mutendera guno era ne musaba nti ne ku mulundi guno akikole. Ne tusaba abawagizi baffe abali wano ne wabweru mwebale tuwagira n'abateesiteesi wamu n'abavujjirizi Mukama bongere omukisa. Webale nnyo Hajjabu simwogerere. Makumbi wampaseewo. Enkola ya VAR yakagunjizibwawo mu nnamula y'omupiira. Yeseewo. Abaffe VAR kigwayo kitya? Video assistant referee. Video assistant referee. Busatu oba Sedduge. Okigudde mu buufu. Yoga yoga. Menya ebintu 4 ebiri kabonero k'eggwanga. Kuliko akabonero k'eggwanga. N'ekibanga kiganye. Kikuyinza obuzito. Ani alonda? Paul Bagambe. Paulo Bagambe londa tuwulire. Sebo kuliko amafumu. Okay. Kuliko engabo. Kuliko emmwanyi kaawa. Kuliko n'omugga. N'omugga. Nyongerayo kimu. Sebo kuliko n'omusana omusana ogulaga nti tuli obwa Sedduge kamu. Neyanza sebo. Nenzija ewuwo. Okigudde mu buufu. Yoga yoga. Kwanaganya bino. Yesebo. Okugeza Kabaka Buganda. Kati kwanaganya. Yesebo. Teso. Emoli.
Acholi. Kinerabidde. Wakulondedde. Acholi. Amulonda kati. Alonda. Oli kyagenze. Makumbi, mulonda, Acholi, Roti. Toro oba Bunyoro. Omukama. Kalamba kagende ewa Makumbi. Okigudde mu buufu. Yoga. N'abayunzi. Wanji Ssebo. Bagamba nti kizira Saalongowo. Kizira Sezaalawo okukwata mu kiseke. Ku mubiri gwo ekiseke kye kiriwa? Kye kiwaata Ssebo. Obwa Sseddugge buzibu. Sseddugge buzibu. Kakati abali eri baga nti kakati nze senga nze mbadde awo obwo bwakulonda bulonzi. Ekiseke kye kitundu ekyawula wakati w'ekibatu n'omukono. Kye kiseke. Sekibangako kiwato. Obwa Sseddugge bukuli kumpi awo. Ndowooza tebuli bunaayira. Kibannyonnyole bulungi nti ekiseke kye kitundu ewatuula essaawa naddala ku basajja. Essaawa weesibirwa. Makumbi. Wampa Ssebo. Ente bagisala. Yes Ssebo. Olaba nti gundi yassaze ente. Ate embizzi bagitta. Busatu obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Paulo bagambe akalu akagwa ak'omwaka 2021 ab'omu nji ya Kapiteeni Edward Francis Babu kabasobyako busobya. Abantu 3 mu nju emu baavuganya nga bonna bavuganya ku bubaka bwa Parliament ate era bonna baagwa. Bampe ne we baali bavuganya. Kiganye. Kikuyinza obuzito. Ne wataba amulonda. Oweekitiibwa Margaret Nantongoziwa eyaliko sipiika w'olukiiko lw'amawanga ag'obuvanjuba yali avuganya ku ky'omubaka ow'e ne tubeera n'omwana Cedric Babu ng'avuganya ku kya Kampala Central ne taata yennyini Captain Edward Francis Babu yali avuganya ku ky'abakadde. Era bonna ne kabasobyako. Njagala kutandikirewa Makumbi Vincent. Wampa Ssebo. Njagala okwanaganye bino. Yes Ssebo. Yes Ssebo. Bakungula ebijanjaalo ate by'ebinyoobwa babikola batya? Babisola. Obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Bagambe. Wampa Ssebo. Mu lulimi lw'okuyiisa omwenge ekitaliri kye kiki? Mukama wange simanyi. Kikuyinza obuzito. Kiganye. Tewali amulonda. Ekitaliri bwe baba basogoledde mu lutyatya obanga basogoledde mu lyato omubisi bwe gummuka ne bajjamu ebikamuddwamu omubisi ne babiteeka ku kintu ekyo balinnyireko gusobole okukka obulungi guti. Ekyo kye kitaliri. Ga nti haje ebintu ebyo naye bwe kityo bwe kiri. Tugende wa N'abayunga Betty. N'abayunga sigwe nfundiikirirako oyo. Paulo bagambe embuzi ezaala embwa ekola etya? Betty mulonda.
Ani alonda? Nabayunga Betty. Nabayunga londa tuwulire. Ebwagula. Embwa ebwagula. Akaseddugge kamu. Kanzije uwo. Okigudde mu buufu. Yoga yoga. Makumbi Vincent. Wampa sewo. Tutambule bwe tuti. Ekikopo kya World Cup ekinaddirira mu mwaka gw'essi kyajjukira. Kyakuyindira wa? Kyakuyingira mu ggwanga erya USA, Canada ne Mexico. Busatu obwa Sseddugge. Bagambe Paul. Yoga yoga. Yawula. Yesebo. Wakati wa bino. Amaga n'omuga. Omuga. N'amaga. Amaga ziba nsalike nene zibeera mu bigere. Kale biba bisalasala mu bigere naye nga binene. Omuga gubanga muti. Oluga. Oli ku luga. Nze ngambye omuga. Kale ndowooza kiganye obadde otambudde bulungi. Amaga nsalike nnene ezijula n'okuzaako okutambula okulemesa okutambula. Kakati ate omuga bagamba nti akati kakanatta tekabula muga, akawoowo akava mu katiko. Sseddugge w'omwaka guno ddala ddala Sseddugge ngambye ddala ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka. Tusigaza mukaaga. Tusigaza Nabukenya Reste ne Sempija Patrick, Kalungi Faizo ne Richard Waswa Kadumya. Tusigaza Makumbi Vincent ne Nabayunga Betty. Kakati abo mukaaga bajja kulungamizibwa batya ogw'omulimo gwa Haji Abu Usimogere. Jjukira nti ku finals ng'ennaku z'omwezi 3 ku lw'omukaaga luli ng'ovudde ku lwa wiiki eno, naye olw'omukaaga luli tujja kwagalako abantu basatu bokka Haji Abu Usimogere. Neyanziza neyanzeege mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Olukontana lwe tugenzeeko oba omutendera gwe tuliko gulimu abantu mukaaga. Abantu mukaaga abo bajja kwenyigira mu kalulu akajja okukwatibwa mu bwerufu. Kakati okulipagana okwo bajja kuvuganyiza, bajja kwevuganya. Buli anaawangula mutendera ogwo kijja kubanga kitegeeza nti agenze ku luzannya olw'akamalirizo. Emitendera giri emigogo giri 3, babiri babiri, kujja kuvaako abantu basatu. Abantu abasatu obwa Sseddugge 2022 babwenenye. Abasatu bagende mu kyoyinza okuyita ekifuba. Tunaagenda bawunzika ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini nga tutegedde Sseddugge yaani, owokubiri yaani, owokusatu yaani, yaabaffe mukyala ki akize bakyala banne bonna nga babadde mu bwa Sseddugge. N'olwekyo kiri bwe kiti nti akadde kano temunnaba kutegeera ani anaakwata ani, naye olukontana olwo we lunaabeererawo tujja kusooka kalulu ako kennyini nga kakwatibwa abamu ku bavujjirizi baffe babalipaganye lulyoke lukole ki lukoleere. Si kukutegeeza kati nti Faizo Kalungi ogenda kukwata Betty Nabayunga n'otandika okugenda omuteeka mu kabaani nga bw'osoma erinnya bw'oteeka ku lujjo n'ebirala ebiyinza okuddirira. So kwolwo lwennyini lwe munajja lwe mujja okutegeera nti nze ngenda kukwata gondi era lutandikira awo okukoya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era ogenze n'oyogera kabaani nendabira ddala nga byoyogera weewaawo, kubanga ne Faizo Kalungi baali bakamukologedde. Tamanyi kyamuwugula okumaliriza ng'avuddewo, naye yali amukologedde akabaani yasanga ono atema ku mukapa. Naye
byonna mu byonna njagala okwebaza Nabukera Reste ne Nabayonga Betty be bakyala abasoose okutuuka ku mutendera guno oguddirira ogw'akamalirizo. N'olwekyo buwanguzi bw'amaanyi era nzikiriza nti nga nze yazaalibwa ekitonde ekikazi simanyi Sempijja Patrick, Kalungi Faizo, Kadumya Richard, Makumbi Vincent ani oba ani, naye nja kuwoomerwa nga ndabako omukazi ku finals eza Sseddugge 2022. Kino nno tekitegeeza nti waliwo ekigenda okukuyamba, mutwe gwo gwe gukweyimirira, naye ne bano wemutuuse amaanyi mangi. Kaakati ababiri ate buli omu asabirira munne aveeko, mukyo kugamba nti abakazi beeyagaliza balinayo ekirabo ekyabwe ng'omu alina kuvaako omulala asobole okuba nga akifuna. Siyinza kweyongerayo, tujja kulinda tulabe ekiddako, ani ayitawo, ani asigala, baani abagenda ku finals eza Sseddugge 2022 ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Desemba omwaka 2022. Abavugirizi baffe njagala kubeebaza, ttiimu gye tukoze nayo mwebale nnyo, abalabi baffe mwebale nnyo, abavunkanyi ate mmwe siyinza kulema kubeebaza ak'ensusso, abatuwa ebyokulya, abatubeesabeesa, amasannyalaze tegavaako ne tuweereza bulungi, Malakai Ecology, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala, musule bulungi, tuddiŋŋane. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise, tokimanyi osigadde weenuguuna, naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu. Eyo y'ebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu.